nsooka okwebaza omusomesa abaliwo olwaliro okusabira mukadde waffe ng'agenda okuwumuzibwa tweyanzanye tweyanzeege ate nagenda n'okubebaza nti twabaleetera amawulire netubasaba okutuwa empisa mwebali nnyo mwebali ddala butatukalubiriza buli kintu nekitambula nga ddala kisaanidde. Essaawa zino bwe mulaba wano olulimi bwe tulina tuyinza okuba mulongosa kutegeera alumiddwa atya naye omanyi olulimi lw'omwana ng'omuzadde afudde. So obulumi bungi nnyo obuli wano kubanga ndoza mulimu gwe mulaba weyenkana temuyinza otusaasira olw'okuba nti tumanyi omukwano gwe kubanga tuwangadde naye naye waliwo bwe mulaba ekisanyi kikweyongera okukwata naye tusaba Katonda atugumye olaba nti nno bato baffe basobola okukola obulungi mu nsisi ebavuddemu. Eyo bwenvaayo nidasooka okwebaza abatusinziza bonna okuva ku lunaku lw'omukaaga Kyamani lwe yafa. Yafa lwa mukaaga essaawa zaali nga 3:30 ez'ekiro olunaku lwe yafa, era olunaku olwo muto wange ono yali emulago yaliyo, era amazima gali nti muzeeyi yamufiira mu ngalo kubanga tetwali tetuliyo nga tumukuyiyayiya, era olunaku lwafa nali nagenda balwala ekiro alina okugenda okutetenkanya nga naakuba essimu mukulu wange ono nanzija ewaka nali ngenda kusimbula nga nkute n'ebisumuluzo by'emmotoka nga ngenda bwe nti najja sipiidi n'agamba sokoleke mabira kikiki tetumanyi kituufu naye muzeeyi alabika afudde tunandedda twegerabo tekisoboka nabaddeyo okuddo kisoboka kitya okusinzira kubira ku mami tesinzira mami tetukikubako okutuuka ku bya muzeeyi yennyini mami n'akwata kubeko tulabe simu nga teyitamu nekuba kubyalanga kuba kulya boobu ogenda okuba kulya boobu boobu n'agamba muzeeyi kuwedde lw'omukaaga kiro 3:30 naye okuva ku olwo obaka lwatuka enansana tweyanza mwenna abatudduukirira kubanga si kyangu abatusugirawo abateekateeka abasookawo baffe tutabuse tulina ogenda okumaliriza nga bumanyi n'eddwaliro ng'omutwalinza ate eddwaliro eddene process yonna muzimanyi maama ye nagata asobola kwogera mubimanyi byonna ebibeeraawo tweyanza mwenna abasookawo abateekateeka sinza kubamenya mwennayo okukimanyi tuwaddeko olwezi essaawa webalino ddala naye okudda kusaidi y'omugenzi kyamaani oyo sisobola kukowa kumuwaana kubanga kyamaani abadde omuntu asinga omuzadde asinga okwagala abaana ate nga muzadde musajja abadde tasosola muve kubaazaala naye abadde tasosola abaana baneibaza bakulidde awo kyamaani tebamanyi abaana bayambe tebamanyi kuba omwana badigajja namugamba ngawakulima nti kyamaani bangulu taata yagenda okukola sine bangulu mitwale etaano tikale ddayo muzadde otunayogera naye ebitabo byakulya bituku ebiti kugamba ali muntu wanjawulo ddala abadde musajja mukulembeze naye mukama batuwe basazeeyo naye mukulu kamyazze wano nayogera ekigambo omulambo manyi zomulimu gwenkola owakuneddani ati sipiikinga mangu ekigambo nekituusawo kugamba kubanga okutuuka ku sipiidi bwe yayogedde omulambo nanyonya tekitegeeza nti kulamba olwaleero munasonyi okwogera kino twaviiriddwako archbishop mu Uganda musajja w'amaanyi kyamaani naye naatuvaako kitaffe naye ekisookera ddala nga tetunakola birala kyamaani akoze omulambo ku ttivi kuba ttivi zonna ziri ku kyamaani ku taata waffe
kitegeeza okuzaala nze kennyini namuviirako okumulanga kubanga erinnya lye nakola eyanteekateeka nsonga lwaki alikufiire. Buli tivi emuliko bannababuli bonna ku social media bonna buli simu kuliko Sserwadda naye nga Sserwadda simu yeebi, Sserwadda si muzanyi wa kapiira, Sserwadda si muzanyi wa mizannyo, chairman wa kyalo ekimu mu Uganda ekyennansana naye n'Abamwamerica bonna bali ku Sserwadda. Kitegeeza nti yavaamu omulandira ogw'omugaso. N'olwekyo ekitwalibanga twamaze okukola kitu twakimaze twakikubedde ekikubo kati ebirala nayo tugenda birwana nabyo bisigale nga byamaanyi kubanga ekitu kikikoze eki tukimaze kiri atamanyi Sserwadda taata w'amannya ki yeebase mukikubire ku lugalo lw'amanyi. Abantu abasinga bwe bafa abantu basasula bannamawulire okujja okwata emikolo gino. Naye bonna be mulaba abo bali wano bativi za njawulo abamu mikwano gyange naye bonna bali wano lwakuba Mariya ki kubanga omuzeeyi wali tebamumanyi naye okuba Mariya ki muzeeyi ali ku tivi nkimanyi tafudde awulidde buwummuzi era alaba kubanga kyamaanyi abadde proud of me okuwulira amazima era abadde nnime naye bulungi nnyo ng'ampulira buli kimu ekiri ku mutima kubanga yategese anamanya tukoze eki tukoze okiwulira akakubulira buli kimu akubulira akibulira ono akibulira ono olaba nti ddala omuntu gw'abantu era omuntu gw'obadde ogamba nti taata nina obuzibu si bwa ssente naye buzibu mu maka gange maaso omwana we n'agamba tugende nga ne bw'aba alina abatuuze abazze bagamba bannaye omwana wange ampise mu nsonyiwe kasooke maliriza ensonga ze nga mulwadde n'omusitula n'atambula n'agenda n'amaliriza kola nti abaana be balula mirembe n'olwekyo taata awumule mirembe. Kyokka olaba nekyakyabadasinga okwagala mugenda kunsonyiwa mugenda kikola kyeyamaani abadde muntu asinga okwagala okudde ku baana be oba famire abadde ayagala nekibayita omupiira football. Kyeyamaani abadde faani wa mupiira ekyo kyo abawangadde naye mukikola ki mukimanyi ate abadde kuwagizi wa ttiimu zino bbiri abadde awagira express endala abadde Arsenal. Era nina kusaba abafino buli obadde ng'atambula okutamuliga genda ebweru badde nga muleetera omulozi gwa Arsenal bulungi nnyo ne mumuleetera nagamba webalira era nkuza omulozi gwa Arsenal nsaba abafino kuba bamuteeka wansi okusula okuteesi kungulu kusaba busala kubanga tubadde nga emulago ng'alina akaleediyo nga mulwadde naye ng'alina akaleediyo ayagala kuwuliza amaki akapiira n'olunaku luli ngenkyandoza oluddako lwe yakugendako yayogera kuba olwali n'ono muto wange kuba Chelsea yali esaani kwanza badde mpagera Chelsea nga twe wasimuze ndi wa Chelsea n'agamba muto wange ekingambira ddala n'agamba kuba kati Mariya kyawulira atya Chelsea bagikubye ng'akigambo naye ng'ali ku kitanda abadde ayagala nnyo omupiira ye nga waasimu nga yajjako okusamba naye olunaku lwakola ki lwafa Arsenal yali esamba era neŋŋamba negula omulyozi gwa Arsenal nensaba abafino kuba naaba bamuziika omulyozi guno nsaba bugendere ku ensi kubanga manyi byabadde akola ki byabadde ayagala omulyozi guno nekugula olw'okumuwa ekitiibwa n'emmeeme ye okukkakkana kubanga ttiimu naabadde agyagala nnyo yagisiima ku mutima gwe. Ekyo bwe kivaako nyogera okwebaza maama bali maama n'okugalo wadde taata afudde naye nsaba babulaga bange mujja kutabamu katono abawala mufukamire temwogera nebulagisanya tukwebaza maama okusobola okujjanjaba taata maama yabadde mutwala fukamire wansi balituolwemutuluwa ekitiibwa webalina taata alwadde atuuse mu bulamu obuzibu nga watalina mutima tosobola kukola ki kubeera naye kubanga ekisooka badde musajja munene ng'azitowa naye abadde atoba naye kulaba nti nno amutereeza mu mbeera. Tunyoleddwa nnyo tufiiriddwa nnyo tuvuddemu simanyi nakunalunza kibagamba naye simanyi naye nsuubiza nsaba baganda bange abali wano mukulu wange Kalema
alina kyowulira ng'okyagala, alina kyowulira nga kikuluma. Tulina abantu abakulu ekintu kiyise mitendera, si mu ntalo, si mu kuyomba, si mu kavuyo, buli kimu kigonjooke nga teri wewe wakoze eki akugudde. Tukibasaba era maama tuba mu maaso go nkimanyi ennyumba eyo nnene ate ffe twakola tukyabeera awo. Mukulu wange yawasa ono naye yalima baage kati nali waka obeera siteera yafumbirwa kati ate obeera n'abato ate abawala. Nkimanyi ennyumba ogenda kugibeeramu bwomu n'abakulu baffe naye ensisi eyo kusaba Mukama akunaza amaziga akugumye ennyumba ogibeeremu nga tokugumuka, ennyumba ogibeeremu nga togitya, ennyumba ogibeeremu ng'oli mugumu. Era ngasaba nga weebase n'okyuka bw'oti kimanyi gakuwa obufaananyi nga tata taliwo. Naye Kristi sulako ne muto waffe ono Lilian bw'okyuka bw'oti n'omukwatako ojja kumanya okuta omwana wa Sserwadda ojja kuguma. Tusaba tusabe kubanga kimanyi kitwogera kutoloza kimanyi naye Lilian asooka azannyinga taata nga wugwamu ensisa kusule wano kuddenga gy'abatasula mujjeere webake naye. Bw'owulira ng'omusinga taata kwata ku Lilian kubanga ntongeye tukikusaba busabe kubanga bannaye kimanyi kityo tugenda kusooka tukubeererewo akaseera kano naye tetusobola kubeera bubeerera kubanga tukuze tuli bafumba abamu tunaabuvunanyizibwa tulina bazzukulu bo naye akaseera ketunaamala naye nga tukuwumpawumpa tukusaba bwe tugenda oleme okutugumukanga mu nnyumba kubanga nnene naye ekimanyi ojja kubeeramu nga Katonda yeebeezi ajja kugumya ojja kusobola okubeerawo bulungi nnyo. Bani mutusaasire mumusaasire omuntu lwatusulanga omutubeera kubeerawo tuba kino tukusabye omwana oyo omuto omuwala afuuke taata kusaba busabe bunaamukwata ku mutima gujja kuguma iwe ojja kuba okutte ku mwana wa Sserwadda ntungu eyo ojja kuba okutte n'olwekyo tosula wekka mu buliri no sula n'onula sitiponi waffe kusaba busabe bw'anaakulira naawe ojja kuba okoze eki ogumye naye kyannaku nnyo kyannaku ddala baganda batwalikabuuza bakitebwogera buli omu alina engeri gy'afiiringamu ekintu bana si buli omu nti mwogezi obaka obusinga bwembawo kuva mu kko naye bambi tusaba mubeere babumu tubeere bumu mbeegayirire kino kyogedde tuli mu kyaki kino kyogedde tuli luddawa tuli mu kyaki nsaba busabe bane mbeegayirire omusajja oyo obulamu tubadde mu kavuyo okulaba ti buli omu akoze eki amukaabidde saagala muffe ate mubeemu akavuyo n'olwekyo buli kimu kitambule nga kiri kuki kumutendera oba oyagala ki oba oyemulugunyaki oba okola ki nsaba busabe tetutunka tuteese kubaganye ebirowoozo buli kimu kijja kutambula buki bulungi nga si lutalo saagala musebuta yawulire kikalema alwanye ne Mariya ki boobu alwanye ne Siteera Letiisiya alwanye n'ennime tekina tekitegeeza. Nsaba busabe tukole egase nga mukulu kamya bwe yayogedde omugullo gulambe bulanzi kugamba oba olina kyofunye oba olina kyolowooza kugamba tuyongerezeeko buki bwongereza erinnya lyongere okuzitowa ate nsaba abakanso abali wano tawunikiraaka badepute meeya bameeya nsaba busabe siragira kumaasimu bakinasoboka nimbadde nsaba akakuba abakirira mu kibogo mugateeka ku Sserwadda lwoliro nsaba busabe siragira kukiba kinasoboka nsaba busabe lweyambala lwego mukitwale mu munisipalite mutusabire akakuba akakakirire wa chairmaani afuze emyaka 3 n'omusolo nga chairmaani muganzi nnyo nsaba busabe omwami yayanira akakuba ako kabeereko akapande ate si tunaabumanga omukulu ogutusaba kamya gwayogedde gweyongere okukola ki okunywera kunywerere ddala nyongera okwebaza abantu ab'enjawulo abatubeereddewo olwalibali ddala siyinza bimalayo olwokudde nebaza mukulu lugundo medagizoni tuyanzisa kutwongera ebyuma bigeze tetugenda okwebasa muzeeyi nebaza mukulu kyusi twebaza nnyo kuliko webalibyo webali ddala nenebaza abantu ab'enjawulo banaga abali wano waliwo abataliiwo abasindikira okukaka abakola baliwebalibera abandaba ku TV abandaba ku social media abanyoleddwa wamu ne musima tefu wamu ne baganda be bannange mwebali nnyo mwebali
ddala nze ebitaali gwe balituuka bamwe balimi bali ddala sisita Nakayinga Aleni gwe bali ddala maama mami Naalongo ne Dadi Ssaalongo okuva e Biseka tweyanziza obubaka bwaffe tweyanza nnyo tweyanzeege gwe bali nnyo gwe bali ddala baganda baffe bonna abatubeereddewo ab'emikwano ab'eŋŋanda siyinza kubimalayo okusobolwa naye nsaba kimu Sserwadda Bernard Mpokota Chairman awumule emirembe kubanga ebirungi tebisobola kuggwaayo tebisobola kubimalayo Samuel Balutwenza tweyanzeege baganda bange nsaba tukume badde nsaba tukume baganda bange tubeere kimu era ngira kusaba tukuŋŋaaneko tusembere wano badde nsaba tuwanikire emikono ze ngenda okusaba essaala tube ku mikono abali eyo tulina twekwateko saala zigenda okugikuleetera tuweereze ku mikono abali eyo Katonda waffe omulungi ali waggulu ennyo tuli wano lwaliro amazika munaku mu luwoobe olw'okuviibwako empagi yaffe ey'omuluggya Mukama gwe watuwa naye tusaba obuyinza bwo obugabizi bwo byonna bitambule naffe tuggyeemu omutima omubi eyandibadde alowooza okukola ekikyamu yandibadde alowooza okukola ekyawa yandibadde alowooza okukyawa muganda we okuwalana muganda we okuyombagana okugeyaŋŋana okukolagana ekikyamu okutambula okuyiiya ekyamu ku muganda wo kuba famire olw'okuba omukulu akudde butaata tulokole omutima tuwe okwagala nabadde n'obusobola okumunne tuve mu kyaki eno nga bufuddewo abadde kyagala munetukola nga bufuddewo twagalane tuteese tukwatagane tusobole okuba nti nno tuggulula erinnya ly'omugenzi Sserwadda Bernard tusaba omukadde maama omugumye amanye tiwekiro bukyasse naye okubeerawo okwo kujja kuba kw'amaanyi kujja kusinga amaziga ge kitegeeza nti okubeerawo ku Mukama maama ajja kuguma ajja kutereera ajja kumanya nti kyajja naye ekisaati n'amanyi kimubeereko agume baganda bange taata tukoowa obugabirizi bwo taata abadde n'ebirooto abaana b'okusoma abadde agala abaana be basome nga bwe yasoma abadde ne digiri musajja w'amaanyi w'ekitiibwa asaba ekitiibwa ekyo omukisa gwawa taata ogulyo ku baana nabo babeera ab'omugaso mu ggwanga babeera ab'omukisa ate ebirooto babadde abagaliza ng'okusoma taata obugabizi nkimanyi ojja kutuwa mu ngeri yonna abaana babadde kusoma tukusaba omukisa tukusaba obukuumi ate tukusaba obuwangaazi otusobozese ate okuyisa ku myaka muzee waffe mwafiiridde tukikusaba nga tutamenyero Yesu Kristo Mukama waffe. Yakwetagisa abaana abulekwa abo baleese olw'ensonga nti baana obulamu bw'ensi tuba n'embaga 3 lw'ozaalibwa n'otonya ku nsi